Disitulikiti y'e Mukono y'emu ku disitulikiti ezisingamu obumenyi bw'amateeka naddala emisango egya Naggomola omuli obutemu, okukwata abaana n'emirala. Kino kye kiwayiriza Kooti enkulu okutwala ettabi lyayo mu kitundu kino ng'eno egenda kukwata ku misango egya Naggomola 40. Wabula okusinziira ku mulamuzi agenda okkulira Kooti eno Patricia Basasa Waswa ategeezezza nti kwegya emisangana gy'agenda okutandika okuwulira ebitundu 60 ku jjo gyekuusa kukwata abaana abatannaba kwetuuka. The session has come at the most appropriate time and essentially because the district is grappling with high levels of crime rates. Out of these 900 criminal cases, 747 of the suspects in those cases are already committed and are pending trial. Mukono is the biggest of the magisterial areas under the Southeastern Circuit. And Mukono alone, as you've heard Chief Magistrate saying, Mukono alone has, of the 747, it has 400. Wabula waliwo namukadde abuuzizza omulamuzi ono Patricia Basasa Waswa oba ddala omwavu asobola okuwangula omusango mu kkooti. Omwavu tasinga musango nannyini ttaka bw'ajjanga emyaka gye azze kale nga mu 8 oba mu 7 kati ow'ensanvu n'ebiri n'ow'ensanvu ani aba yasookawo. Emisango balina mingi naye bongera okusala amagezi gonna wansi w'enjuba okulaba nga abantu bayambibwa n'okuwulirizibwa mu misango gyabwe kubanga abamu tebaagizza naye nga bali mu makomera n'abaagizza basalibwa mu mateeka ga Uganda nga bwe gagamba emisango gye basinge basaavinga ebibonerezo byabwe nabyo biggwe. Principal witness oba key witnesses be ba victims abaakwatibwa defilement. Kati etteeka terigamba nti bawuliza emisango nga muntu omukulu yavunaanibwa ng'omwana yawa obujulizi alina kubeera mu ateekwa okuweebwa ekifo ekikusifu ekirungi nga tewali bantu balala bawuliriza. Etteeka terikyogerako so kyensabye omulamuzi nti bwe bawuliza obujulizi obuva ku baana abato oluusi bateeke mu ofiisi zaabwe bawulirize eyo. I'm going to discuss that with the Chief here as far as the witnesses are concerned, how we can either handle the witnesses in camera away in the chamber if it's a child witness, or if when the child witness is testifying, we can ask everybody else except the Ettabi lino lisuubirwa okumala omwezi gumu gwokka mu kitundu kino eky'e Mukono era nga ligenda kukola ku bitundu omuli Mukono, Buyikwe, Buvuma ne Kayunga.